twayina omulimu gwaffe biidhinihi taala. Mulimu ogwo ne tubasaba nga twagala mugutufundikirire olwaliro guve mu ddiiro ogwa kamera yaffe ebulako miliyoni ndowooza emu n'emitwalo 82. Enamba z'essimu eri 0773 648 747. Njiddamu 0773 648 747. eri manya ga Kakooza Sulaiman. Eya Airtel eri 0700 409 720. Njiddamu 0700 409 720. era amanya ge gamu. Mbadde nsaba tufuneyo abantu biidhini taala nga nkyali online era nga nkyali live. Tufuneyo abantu batuwe mutwalo ekintu kino tukijje mu bbanga kiruddemu, ate nga kamera zituyambako okuteekayo emisomo gyammwe gye mutusaba bulijjo. Kimbadde mbasaba teddakika zensigaza 5 nzibalekedde tufune abantu osobola okuweerayo omuntu we yafa, osobola okwesaddaakira, nza okusaddaakira omwana wo, nza okusaddaakira ani tuyambagane. ne bwe guba mutwalo miliyoni emu mu emitwalo 82 mbadde nsaba eve mu ddiiro lilla. N'abaganda bange bemmanyi Sulaiman Finland obakwoli Waswa Abdul Shakuru mu America, Kabogoza Abdurrahid London. Bwemba muli live nga kwe muli mbadde nsaba tukwataganye ensonga eno nammwe musobola ojjongera mbadde nammwe tugijje mu ddiiro biidhini taala miliyoni emu mu emitwalo 82. Olina baganda nti nzimawadde 10 noone 10 era abantu 10 bwetuba nga tubafunye manyire ekintu kiwedde. Tukyogedde emirundi, tukyogedde ebbanga kiremedde mu ddiiro. Mujja kutuuka mulowooze nti oba ensonga yaggwa naye ng'ensonga teggwanga. Mbadde nsaba mukkirize live yange y'olwaleero ekyo tukigale kiveeyo. Mukkirize mbasomere ennamba ogusembayo eri 0773 648 747. 648 748. 648 747. Manya ga Sulaiman Kakooza. Mbadde nsaba tuyambagane era ninze biteeso byammwe kuba kati sawa online era mbalaba kyenjagala munziremu wano tufune ssente ezo ekyo tukijje mu ddiiro. Tusiima nnyo obwogezi bwammwe n'abalabi baffe abatulaba wiiki ejja biidhini taala lwe tujja okubanjulira ensonga endala eri gye nabagambe ya dawaka. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله واتقوا الله ويعلمكم الله. السنزبوا متفوق سنزبوا يتبع الله سبحانه وتعالى. Mulezi waffe nanyini kutugabirira Allah waffe awaniridde emyoyo gy'abalungi mu mmwe n'ababi. Tumusaba okusaasana emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ku bonna abanaatambulira ku nkola eyo kutuusa Allah waffe lwalizingako ensi eno. Ebbanga lyonna tusooka kulaamiragana Allah subhanahu wa ta'ala kumubeerako kubanga toyinaayo kkubo ddala lyogenda kuwanguliramu bizibu bya nsi eno kuleka kubeerako Allah subhanahu wa ta'ala. Mulamwa gwaffe nga bulijjo tegukyukanga wadde tubali tulwawo okusoma olw'ebizibu ebimu ebiteebereka mitawaana gy'obusiraamu oba egiri mu dduniya mingi olumu gitutwala. Twali ku mutwe ogugamba nti lwaki
abantu bavudde nnyo ku Allah waabwe biseera bino. Mundi ogwayita twalaba aya eri mu sura eyitibwa Alaqi, Allah bwe yagamba nti kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu staghna. Allah yagamba nabbi we nti kalla kyaddaki inna al insana la yatgha, omuntu yewaggula, omuntu asukka ekkomo, omuntu yeeyongerayo. Allah we yali amukomeza walala naye atambula yeeyongerayo, naye ddi arraahu staghna. Naddala omuntu oyo bw'atunula mu nnyumba ye oba mu mpale ye nga Allah amaze omuwa kasente, muddo yakyuka ava ku Allah. Allah we yali amukomeza atambula agenda. Eyo nebanga ye pointi yaffe emu eyasooka, yali eraga nti okubaawo kwa kasente emu ku nsonga ereetera abantu okukyuka. Era genda nga weetegereza nnyo omuntu ono Allah gw'atannaba kuwa ssente, bw'olangirira jihaadi asobola okugenda kubanga talina konteyina gy'alinda. Bw'ona alangirira omulimu gw'obusiraamu nga gutwala bulamu bw'ajja kugenda kubanga talina ayamubanja. Naye omuddu ono alinze konteyina nga n'ebisumuzo by'edduuka yatambudde nabyo, kizibu kyakulwa ku muzikiti wadde okugenda obbataasa mu jihaadi. Naye lwaki tagenze? Anti ebirowoozo birina gye biri ku maali ye oba edduniya. Kati Allah kwe kugireeta nga poyinti emu kweze nnyingi ezireetera omuntu okuva ku busiraamu, gyagamba nti kalla innal insana la yatgha. Muhammad kyaddaki omuntu gwe neetondera akyuse oba akyuka arraahu staghna, naddala bw'amala okulaba ssente nga nzimuwadde. Olwaleero paati yaffe ey'okubiri biidhinihi taala, njagala twongere okulaba abantu mu kuva ku Allah subhanahu wa ta'ala n'akulagira ddala nti Allah akole nekyayagala. Ayatu nnyingi tuziraba mu Qur'ani ng'omulezi waffe atukakasa nti bw'onaakola kino nja kukola kino, bw'onaakola kino nja kukola kino. Temwerabira ayina aya gye yaleeta egamba nti waman awfa biahdihi min Allah, waman awfa biahdihi min Allah. Ani gwe mumanyi, ani gwe musuubirayo mmwe mu nsi asobola okukuuma endagaano n'aginywererako n'agiwangaalirako atalinze Allah wammwe? Bwe yamala yagamba nti fastabshiru bibayukum alladhi bayatum bihi, mbasanyusa nti ebyo byonna binabalaganisa ngenda bituukiriza, endagaano yange eyo ngenda gikuuma. Yagana nagiteeka mu Furqan ya Qur'an wa Tawrat wal Injil wa Zabul. Endagaano nagikuuma mu kitabo kya Muhammad, mu kitabo kya Musa mweri, mu kitabo kya Isa mweri, ne mu kitabo kya Dawuda. Ndagaano ki? Oyo yenna anaakola emirimu emirungi agenda muwejjana, n'oyo yenna anaafa nga mwononefu agenda kumwokya. Kati ennaku zino abantu bakola amazambi n'atakomaawo n'ebigambo n'abiteekako. Mu bimu by'oba weewala weegendereze, tokolanga zambi n'oyagala okuliraga. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala akubikkiridde, mwenenyeze. Naye okukola ezambi n'oyagala ekyalo kyonna kitegeere, oba n'ojjayo n'obujulizi obulage banno basobole okufuna obuwoomerevu obw'ezzambi eryo zambi ddala. Allah subhanahu wa ta'ala huwa arrahim yastahyiya ala al-abd. Allah naye akwatibwa ensonyi ku muntu idha adhnaba,
singa aba agudde mu zambi lyonna n'atya si kyekyokka fataaba ila rabbihi ne yeenenyeza eri Allah we taba alayhi Allah musonyiwa kyova olaba omuntu yenna bw'aba agudde mu zambi gwate n'otandika okutambuza ebigambo ku ye ng'ogamba nti omwononefu oyo mumulaba yakoze kintu gundi naye mbakakasa sirabawo chansi ya Allah kusonyiwa muntu oyo ekyo kyennyini ky'oba oyogedde gwe kikuwandisaako ezambi okulaba obulabi akoze zambi n'otandika omumuwereekereza ebisongovu era n'olaga nti oyo wa Allah n'emikisa gye mitono Allah musonyiwa lumu Allah yabuuza nti man dha alladhi yataalla alayhi ani oyo eyamugamba nti ewange alingizaayo sijja kusonyiwa gundi Allah aghfira fulan tesijja kusonyiwa gundi kad ghafaltuhu gundi oyo gwabadde ayogerako musonyiye ate ye muwandiseeko amazambi attaal abantu okubalaga nti gweoli mulongoofu nnyo abasigadde boonoonefu era nga buli agwa mu zambi omukakasaako omuliro kyoyita attaalla au attaal man dha alladhi yataalla alayhi kati bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala akusudde mu zambi lyonna oba oyina ensobi gy'oguddemu tokolanga ensobi ate gwe kennyini ku makya n'oginyumya oba n'ogenda ng'ogamba ku banno oba n'obalaga ebifaanani oba n'obalaga obuwufu nga bw'otambudde mu zambi eryo tuli ku biseera ng'obwonoonefu bususse era ng'abantu bavudde nnyo ku Allah naye togatta ate ezambi eryokubiri Allah bw'akubikkiridde ezambi lyo ate n'osalawo naawe ogenda olitambuze omulezi waffe mu sura eyitibwa Nuuru aya ya 19 mu sura eyitibwa Nuuru aya ya 19 Allah yagamba nti inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahisha abo bonna abali mu nsi oba omuntu ali mu nsi ng'awulira ayagala nnyo antashia abali bavuna ekigambo bagamba tafshu omuntu awulira ng'ayagala nnyo okusaasaanya okwongerayo okulaga okunnyonnyola ensi alfahisha fi dduniya atambuze ayongereyo obwonoonefu oba ekikolwa ekyakoleddwa ekibi agende ng'akitambuza muno mu nsi lahum adhabun alimu fi dduniya abantu abo ngenda bateekako ekibonero nga kinene nga sinnabatta kubajja kuno ku nsi si kyekyokka wala al akhira naye ku nkomerero ngenda kukibawongera eyo aya gisange mu sura eyitibwa Nuuru aya 19 Allah byaga nti inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahisha muntu awulira ng'ayagala okutambuza obwonoonefu mwene ensi Allah yagamba nti lahum adhabun alimu fi dduniya ngenda mutegekera oba ngenda musaako ekibonerezo nga kinene kuno okulamu obw'ensi wal akhira nokuno kulw'enkomerero ekigambo alimu olwo kibayita adhabun muhin olwo kibayita adhabun shadid olwo adhabun qabil kino kizenga kiri adhabun alim kiba kisusseemu era kisinzeko kwa adhabun shadid kino ekibonerezo kibanga ekitegeeza nti Allah agenda kukukwata awaluma mu bulamu buno obw'ensi ne ku nkomerero ab'ebitiibwa tubirabyeko ng'abantu bagenze ne benda bw'amaze okwenda n'akwata akafaanani ako eitha nga naye yeekwatiddemu oba ng'akutta oli yekka gw'abadde ayendako ng'ayagala kugezaako kulaga banne ku mulimo gy'akola nti mmwe muli awo mujje mulabe ebyama n'ebyengera Allah bye yateeka mu mwana abalaga obwereere bwe n'omubiri gw'oyo abantu balabyeko nga babbye bw'amaze okubba najja n'asomeramu munne ekkubo lye yayiseemu mu kubba noono yennyini n'ayita mu kkubo lyennyini era n'agenda nabba ng'amulagiridde obubbi gundi ab'ebitiibwa abantu bagenzeko ku mayanja kulya bulamu
bw'amaze okulya obulamu ne yeekwata ebifaananyi n'abawala bano abambadde obute ebifaananyi ebyo n'abisindikira banne mu guruupu mwali balabe sayidi gye yabadde ng'ali n'abaana abawala. Omuddu ono alabye ebifaananyi kwe kusumwasumwa akubire sayidi amugambe ennamba y'oyo omuwala eyabadde mu reedi oginguza nkuwa 2. Olaba nti okuteekayo kwa sayidi ebifaananyi kuleetedde wasi okwenda oba okusumwasumwa afune ennamba y'oli. Allah kyagamba nti innal ladhina yuhibbuuna an tashia alfahisha, omuntu ali mu nsi ng'owulira onyumirwa nnyo obwonoonefu bwo bwongerayo ensi ebutegeere, lahum adhabun alimun, ngenda kukuteekako ekibonerezo nga kibi ate nga kikwata awaluma ng'okyali mbulamu obwenzi. Ne ku nkomerero nkuddamu gwakubiri. Ab'ebitiibwa, lwaki omuntu bw'ogenze n'okola ezzambi tosirise era n'omanya nti ky'okoze kinyiiza Allah, bw'omaze okugwa mu zambi eryo ng'oli bw'omu n'omugamba nti astaghfirullahi alazim, mulezi wange neenenya gy'oli gwe nannyini bitiibwa, alladhi la ilaha illa huwa, gwe neenenyeza ye gwe asinzibwa mu bwomu bakuyita Allah. Alhayyu, lwaki nkwenenyeza gwe oli mulamu tovaawo tofa. Alqayyum, lwaki neenenya gy'oli gwe weeyimirizaawo tosaba buyambi weetandikawo nga teri akuleese. Wa atubu ilayi, mulezi wange nsaba kunsonyiwa. Mbaka yatukakasa nti bw'oleetayo sayyidu dhikir, kabaka wa dhikiri eyo, ng'otegeeza ku mutima nti mukhlisu lahu ala nafsak, olongoosezza omutima gwo, Allah akusonyiwa. Olaze kutya, olaze ennaku, ojjukiranga nnyo aya qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Abange mmwe abennyise abaweddemu essuubi olw'amazambi ge mukoze, temukutukawo na kusaasira kwa Allah, temukutukawo na kusaasira kwa mulezi wammwe. Inna Allaha, mulezi wammwe, yaghfiru dhunuba jamia, mazambi gonna alina obusobozi obugasonyiwa. Mazambi gonna g'owulira alina obusobozi obugasonyiwa. Tokutukawo na ssuubi. Kati omuddu ono agudde mu zambi tomufuukira kizibu, kumuvumirira, kumugoba, kumulangira, kumusaasaanya, naye ate kyabulabe ng'ate nannyini gwe akoze zambi gw'atambula atugamba. Oyinza obutwogera nti wabbye, oyinza obutwogera nti olina ezambi, naye endabikayo ggwe kennyini ate ezambi ntitulikulabako ne tumanya nti gundi yuuyo, n'oleetera ffe okwogera ku zambi lyo. Tokimanyi nti damage zambi, okwambala olugoye lwa damage olumu ebituli? Kati singa oyambala olugoye olwo oli musajja mukulu n'ojja mu kusaala, omuvubuka ono omwana omuto n'alaba ogupale guno ogwa jjiini gu damage n'agenda agugula nga yagwegombye ku ggwe, ogwa mu aya egamba nti inna alladhina yuhibbuuna an tashia alfahisha, omuddu ono agenda ayongerayo amazambi gatambule mu bantu. Muddu ono agenda ayongerayo obwonoonefu butunde, kubanga bwaguze damage olugoye lw'abalalu oba olugoye lw'abonoonefu n'ogaana oddwambalira mu nnyumba yo n'oluleeta enseeru, labe bano abalwegombye otambuza obwonoonefu. Muhammad yagamba sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, agamba nti la yasturu abdan fi dunya, la yasturu abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawma alqiyama. Singa omumwe abikkirira munne, ina w'omusiŋŋaanye ng'alina akaloogi mwayingira ne mukamusajja, kamusajja omumanyi n'oyo amututta omumanyi, oba osiŋŋaanye munno ng'alina ezzambi lyagwamu lyonna n'ogamba ekyo kankimire, n'omubikkirira, Allah subhanahu wa ta'ala naawe ajja kukubikkirira oba ajja kukumirirayo ensonga yonna kuno ku nsi
ate ne kunkomerera agenda kikkolera so nga ate gwono omuyamba ku nsi kokka togenda mutaza ku nkomerero bwali bulabe mu bwononefu bwe tugenzeemu ab'ebitiibwa okuleka amazambi nga gali mu bisenge okuleka sasiro waffe nga ali mu bisenge hadisi ya yombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba nti kullu ummati muafa buli muntu yenna ali mu busiraamu oba yenna yasiramu kanagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah ng'okakasa bulungi nti watoola shahada era oli ku Allah mu bwomu muafa Allah subhanahu wa ta'ala yakusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala yakuwejjana Allah subhanahu wa ta'ala yakusiima ebyo byaggwe ke watoola shahada muafa illa almujahirina okujjako atasonyiibwa ataaweebwa jjana Allah gwe yanyiigira yoyo almujahirina si mujahidina bal almujahirina oyo eyebikkula oli mbaka wamuziza oyo eyebikkula yagamba nti wa inna min almujaharatin kyebayita kwebikkula ayamala arrajulu bilayli amalan ye muntu okukola yakazambi oba akalimu konna nga kabyekiro summa yusbahu waqad satarahu Allahu alayhi ne bukeera ku makya nga akazambi ako kawedde ekiro Allah n'amubikkirira ate n'atambula ku makya fayaqulu ng'agenda agamba ya fulani owange gwe mukwano gwange amiltu lbariha kadha wa kadha ekiro tonoonya yabbye temunonya yayenze ku gundi nze akunyumiza omwana namumaze nze akugamba ajala namugalamizza bw'oba oyagala bujulizi nze mbuyina ku ssimu odiyo nze nziyina omwana ng'alaajana nze nabbye gundi ne mutema ejjambiya nsasula nakumalidde omuntu gw'olwantumyeko amawuli ne gatandika okutambula ag'ezzambi oba ag'obwonoonefu nannyini kkola zambi lye yakoze ekiro waqad baata yasturuhu rabbuhu naye ng'okimanyi bulungi bwakedde nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna bikutte bw'ati akubikkiridde wa yusbihu yakshifu satra Allahu anhu nebukedde ku makya yisa ng'ogenda weebikkula byonna Allah byakubikiridde ate gw'obibikkudde yagamba oba mubi nnyo Allah yakujja mu bantu basaasira ab'ebitiibwa oyo yeebikkudde bw'amaze okubba n'anyumya bw'amaze okutta n'ayogera bw'akoze kyakoze n'ayogera kati ate watyanga gwe ate gw'oli mu kubikkula munno oyo Allah amunyigidde kwebikkula naye kati ate ono agudde mu zambi ali mu nnyumba atudde ali mu kutya naye ate Sulaimaani ali mu tawuni agenda agamba abantu maama Hajara mulaba giri baabu bannaye Allah yakola ekikazi mukyawanvuyira bwe bwamalaaya agamba amagulu gamuyambako kubuuka miryango gya looja ayingire talina makulu nako bannaye bulijjo simanyi nti obunene bwa Sula bubbi eyo bode gye mulaba akweka bintu ebijjudde mubiri gwe bya bubbi olw'okuba olina woosiŋŋaanya Sula nga bamutumye ennyama ku bbo kya kilo 3 n'agamba omusajja nti ntemera kilo 2 n'ekitundu haafu eno Sula gyabbye gy'ogenza omuswaza nga bobbi Kampala yonna oli mubi kubanga Sula kamaze okubba haafu y'ennyama eyo amaze okugamba Allah nti saba kunsonyiwa naye ate kati gw'omwongeddeyo agenda kukolimirwa abantu bonna bamulabe nga bamulaba ng'omubbi tokimanyi nti Allah ayinza okuba amusonyiye kati waaba Allah anyiigira ono eyeeyogerako obwonoonefu kati ate gwali ku munno ab'ebitiibwa omulembe guno tuvudde nnyo ku Allah naye bwe tumuvuddeko ne tukola n'ekisembayo nga tulekayo n'obujulizi obulaga nti nze nakikoze anyumye bwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba nti ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal idha zanat al ama twakyaliwo bazaana ennaku zino
niyo mbaka anyumya agamba sallallahu alaihi wasallam edda bagulanga abaddu abajiramu abazaana oba abantu bana abawambe olwaliro bakale tewakyali bazaana kati kitwale mu mbeera y'abakozi olina omukozi ewaka avunaanwa ku ggwe niyo mbaka agamba nti idha zanatil ama singa omuzaana ayendera mu makaago waleeta omukozi naye nga gwe omuvunaanwako byonna kubanga abazaana balina amateeka agabafuga ag'enjawulo ku g'abakozi yabanga tasobola kufumbirwa okuleka ono waakola nga yamuvunaanwako oyo yakkiza n'omuwasa taba mwana we naye nga atamwinako obuyinza obwenkomeredde taba na muzadde kati omubaka agamba nti idha zanatil ama kale singa omukyalo oyo omuzaana ayendedde mu makaago fatabayyana zinaha obwenzi obwo obambi ne bamukwata era ye yennyini nakkiriza nti yayenza n'atakyewakana obwenzi obanga ekibonezo kyabwo kigenda kuyimirirawo yagamba nti fal yajiridaha alhaddi bw'aba yeewaddeko obujulizi n'abantu bamulumiza nakkiriza kale akubwa emiggo egy'obwenzi oba atuusibweko haddi ye evunaanwa ey'omwenzi wala yutharribu alayha omukyalo oyo bambi temubitambuza mu bantu bannange enkya anti gundi yayenze enkyalo tumukuba mwabitegedde mama Sara bamukwatidde mu loogi anti mwabimanya mama gundi omwana gwe yazaala suwa musajja anti mwabitegeera ekyagoba mama Sara Kongo bwali bwa malaaya mujje mwerabireko ng'ensonga omulamuzi agenda giramula naye ne mutandika gitambula mwongere okwonoona yagamba mukube naye temutambuza bigambo ebyo summa inzanat thaniya uli kigambo ky'omubaka singa omukyalo oyo imagine oyo ayogerwako omuzaana wanjawulo ku mukozi omukozi aba n'omusaala omuzaana taba na musaala omukozi waali abakadde be babamanyiiwo omuzaana taba na bantu be omukozi alina hukukiya ezikuvunaana mu bantu omuzaana tavunaana amakulu gw'osalawo ekisembayo ku ye naye wulira ate nabbi ekitiibwa n'ensa zamukwatiddwa zamutaddeko agambye naddamu naye na misikini ogwokubiri omukyalo oli omukozi yagambye falyajiridaha alhaddi era mu bwangu atuusibweko ekibonerezo kyennyini ekivunaanwa okutuusibwako ayenze gy'emigo gye egimuvunaanwa ago si mayinja wa migo 8 naye nabbi agamba summa inzanati thalitha bwe bamutadde n'agenda wala yutharribu alayha omukyalo yomukubi ogwokubiri era temumuswaza temumwanika mumubikkirire n'ayenda ogwokusatu thumma inzanati thalitha najja n'ayenda ogwokusatu yagandi falyabiaha oba bufuuse bulwadde kati mumukuba oyo amutunde oyinza okwebuuza nti kati bw'aba nnemye bwa malaaya kati amutunda wani gy'atayende ye wayinza okubaayo ate eri security esinga ku eno amutunda amuviire olw'okumwonoona omukuba emiggo n'ebirala amutunda agende naye agamba nti walau bihabli min sha'rin olw'okuba omukyalo ono mukozi we ne bwe guba amutunzeemu muguwa gusiba mbuzi gusiba nsolo nti siringi 1,000 bamuwadde nga yamugula emitwalo 9 amutundemu 10,000 olwo naye tafulumya kigambo nti nkuwa malaaya amutunda amute olaba omubaka bwakulemeddeko era ku poyinti esembayo ey'ezzambi lino obutalinyumya okutyobola ensa z'omuntu n'obutongerayo ezzambi ku lyegomba mwe temutimanyi nti omwana omudizaya bwe yavaayo n'alaga ebitundu bye eby'omubiri gwe abantu bangi aboonoonefu baafuna okwegomba nga banoonya ennamba ye era kyamukolera bakasitoma bagenda mu nkaaga yabafuna ega banne nenjifuna ennamba nange ogwo gumala kuggwa ekitegeeza nti okwolesa ekintu ekyo kyavaako okusikiriza kwali kungi toyinoonanga munno toyirisanga ezzambi agenda maaso agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti
utiya nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam birajulun qad shariba tumumbaka bamuletera musajja yali anywedde omwenge qala idribuhu nabi naga mukube babanywedde omwenge mu kikubo kibooko qala Abu Hurayra agamba faminna adharibu biyadi sallallahu alayhi wasallam nga tetunaba kuleeta musajja ono muwa abamaaso go eri gye twamukwatidde ng'anywa omwenge abantu bamukubye bamuguddeko ne bamukuba bamukoze ebintu bino bisatu oyo gwe tukuleetedde bamukutte ng'anywa omwenge bamulamudde dda bamukozeeko dda ebintu ebi ekisooka faminna adharibu biyadi waliwo abamukubye dda n'emikono gyabwe bikonde empi kusuna waliwo abamumaze dda ekyokubiri yaga nti wadharibu bina'lihi waliwo abajjemu engatto waliwo abamukubisizza engatto bali ba mikono bano bangatto bamulanga ki bamusanze anywedde omwenge si kyekyokka wadharibu bithawbihi waliwo abazze nga bo bakubisana bigoye bo babuliddwa balemeddwa okubako ebikonde ne balimo n'okufuna engatto babo bakubisizza bigoye gyemiteeko emeka abamukubisizza engalo wala bamukubisizza engatto wala bamukubisizza ebigoye omubaka agamba bw'ati sallallahu alayhi wasallam falamma nsarafa qala ba'du alqawm nalagira mukuba emiggo bwamala omukuba emiggo namugamba kati gwe tukutadde genda naavaawo bwamala omusajja oyo okugenda kati anyumya bwati sallallahu alayhi wasallam yaga nti ahzaaka Allah bafulumya ebigambo bano nga nabbi atadde omusajja nti musajja gw'omwonoonefu Allah akukkakanya obeere musengo oli munyomoofu bamuwerekeza ebigambo nga nabbi amutadde agenda bamugamba nti ahzaaka Allah kyonoonefu gwe saba Allah akuseeko obusungu qaala nabbi n'abagamba la taqulu hakadha temwandyogedde kigambo ekyo la tu'inu alayhi shaitan amazima sitaani temugiteera muganda wammwe mutwala mubulizaayo kamdaqaiko oliyagala kwazina kati sallallahu alayhi wasallam ekyo naaba nga akiziyizza era ekyo naaba nga akiganye waliggalawo mudasuka afuluma oyo tukyali online sallallahu alayhi wasallam n'alaga nti ekyo kikyamu omusajja kyakoze eki bano kye bakoze ekyokulaga munnaabwe oli nti gwe owedde oli mwonoonefu waggwayo n'ebirala kati abagamba nti la tu'inu alayhi shaitan muganda wammwe mubanga gumuteredde sitaani bw'ogamba nti gwe oli mwonoonefu gwe wafa saneegamba nti wamajjangu gwe oli wange kati ate omusajja ono singa mumugumizza Allah akusaasire Allah akusonyiwe ojja kutereera Allah akuluŋŋamye Allah subhanahu wa ta'ala sitaani teyagala balungamu olaba sallallahu alayhi wasallam bwaleese omusajja nagamba mukube n'amutaagende bwe bafulumizza ekigambo ekiga nti mwonoonefu gwe gw'owedde n'abagamba temuteera muganda wammwe sitaani mumutwala ab'ebitiibwa obwonoonefu bungi tuvudde ku Allah naye tokkiriza ezzambi ly'ogudde mu binafsi okulita okuyingira mu bantu sallallahu alayhi wasallam bw'abanga bwati bwatukubirizza kati ate baganda baffe nga n'abamu kirimba amasheekhe bo nga baliwo kutyoboola nsa z'abannaabwe sahaba omubaka ayitibwa Mu'adh ibn Jabal Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamuyita n'amulamira ensonga zaali ssatu yamugamba nti wattaqullah haythu ma kuntum Mu'adh tya Allah wonna w'oliba otudde ne bw'oliba w'oli siriiwo ne bw'oliba w'oli teryakulaba beera ku Allah n'amugamba ekyokubiri Mu'adh ng'oyagala Allah akuwejjana
yagamba nti wahsinu khalqak, longoosa nnyo empisa zo ila nnaasi, eri abantu. Beera wa mpisa eri mu bantu, beera mwegendereza eri ensa z'abantu. Namuwa ensonga eyokusatu, namuga nti Mu'adh, nkulaamira bw'oba oyagala Allah akusiime era akwagale, otuuke mu maaso ge ng'akutadde mu lubu lw'abo abantu be yasiima era be yayagala. Yagamba bw'obanga ogudde mu zambi lyonna, fastaghfir ila rabbika, gamba Allah wo akuggyeko ezambi. Innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'ati, era lwano okoleyo akalima akalungi, amazima emirimu emirungi gijjawo omulimu omubi omuntu gw'aba akoze. Era ojjukira bulungi sallallahu alayhi wasallam yali mu ddarasa, kati omusajja najja bambi n'abuuliza mu ddarasa ekitaalaga kitiibwa na mpisa, n'alemerako n'awanika omukono n'ayogera. Ne bamukomako basahabi, n'awanika omukono n'ayogera, ng'ayogera ekigambo eki ahalaktu paka n'amutuulira n'amuwulira. Kati omusajja agenda kola tebamufuddeeko, n'asituka n'agenda. Kati nabbi bw'amala ddarasa ababuuza ayina sa'il, abadde abuuza aliwa? Ne bamugamba nti yuuli aggwereddeyo. Naga mumuyite, naga musajja gwe obadde obuuza ki? Namugamba ya Rasulallah, ngenze ku nnimiro yange n'ensiŋŋaanawo omuwala nga mulungi nnyo, omuwala ne mumukolako byonna by'omanyi nti binyiiza Allah, naye ntya Allah simwegasseeko mu nsonga z'obufumbo, naye ebisigadde mukwatirira biki byonna ebyo mbikoze, era n'omubiri gwe gwonna ngulabye naye simwegasseeko. Omulezi wange ntidde, ngudde mu zambi zempedde. N'amugamba genda ofune ewuzu osaaleera akabbiri. Amazima Allah subhanahu wa ta'ala, aqimi salata, saala nnyo emisana wonna, wa tarafayi nahal, ate n'ekiro beera mu kusaala. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'ati, amazima omulimu omulungi buli lw'ogukola gwera gusaanyaawo, gujjawo ezzambi lye waakavaamu. Kati omubaka agamba Mu'adh ng'amulaamira mu bintu byemulaamira, nagamba Mu'adh bw'ogwanga mu zambi fatbi'il hasanata sayyi'a tamuhuha, kola yakalima akalungi kagoberere ezzambi lyo liri ligenda kugibwawo. Ojjukira nga hadisi omubaka egamba nti inna sahiba shamali la yarfa'a alqalam ala alabdi almuslimi almukhti, abamalayika abawandiika emirimu gy'abaddu ku sayidi yaabwe eya ddyo bawa omuddu essaawa 6. fa in nadam, bwe yeenenyeza Allah n'ategereza zambi lye yakoze tawandiikibwako zambi. Essaawa 6 bwe ziggwako nga teweenenyereza Allah, kutibatan biwahid, omuddu awandiikibwako nti akoze zambi limu. Olaba omukisa gwa Allah gwako gw'essaawa 6. Kati bw'ogwanga mu zambi lwana nnyo weenenyeza Allah. Si kyekyokka, kola yakalima akalungi, naye ate okuddira ku zambi n'olibikkula n'oliweereza n'olyolesa, kabonero kennyini akalaga nti obwononefu bugenze ku high level. Awo tugamba wetwebuuliza lwaki omulembe guno abantu bavudde nnyo ku Allah, ne mutuka ne ku extent ey'okuba nti omuddu yakoze ezambi yali kuli South Africa n'ayagala abalageko aba Uganda nti yenze nkimaze. Ekyo si kirungi, si kirungi. Mukkirize olw'obudde tujja kufundikira ne aya zino 2 biidhnihi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yalekawo chansi y'okwenenya omuntu ebbanga lyamala nga tannaba kusisinkana Allah. Teweerabira sitaani etambulira ku muntu, okumanya sitaani teweeza muntu, ne bw'oba oli ku ssaawa yakuvaamu mwoyo sitaani ebeerawo. Hatta malayika ajjamu emyoyo amala kujja, sitaani neegamba nti oyo amannenye.
kyekigambo ky'omubaka ekigamba nti okwenenya kw'omuddu kukkirizibwa akaseera kamala nti maalamu yughilghil nga omwoyo gwe tegunnatuuka wano mu maloko oli kufuluma naye nga gukyali mu nnyama gutebenkedde. Omuddu ayina emikisa mingi era Allah yamulekera chansi y'okwenenya, naye sitaani tetuula ku muntu okutuusa ng'oli mu kuvugibwamu mwoyo awo lwegamba nti yampangudde. naye bino oli ku kitanda ebeerawo, oyina wooli ebeerawo, olina gy'ogenza okubba ebeerawo, bakkuba emiggo ebeerawo, ekuwe ku magezi esobole okutambula naawe nga mweyongeramu ku boononefu. Ab'ebitiibwa, aya egamba nti idha jaa nasrullahi walfatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfiru. Wembadde njagala gwe mu bwangazi bwe kyoba okoleyo aya gyesibeeko nnyo, beera ku allahu fasabbih bismi rabbika, allahu mubeereko nnyo, tendereza nnyo erinnya ly'oyo eyakutonda. Si kyekyokka, wastaghfiruhu, mugambe nsaba kunsonyiwa, kibeereko nnyo. Lwaki? innahu, anti omulezi waffe oyo gwe bakugamba Allah kaana tawaba, yo ogugwe kusonyiwa, kuva dda musonyiwe. Ekyokusonyiwa yakikolako dda, ekyokusonyiwa zakikola ku bitonde bingi. innahu kaana tawaba, mulimu gwe kusonyiwa, kuva dda asonyiwa, bonaamwenenyeza agenda kukusonyiwa. Eyo aya gyetegereze nnyo, ega nti fasabbih bismi rabbik, beera ku linnya lya Allah wo, sinza Allah wo, tendereza nnyo omulezi wo, beera ng'omugamba subhanallah 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 subhanallah. Lwaki? innahu kaana tawaba, naye akusonyiwa ku zambi litaliiwo, omala ggwa mu mazambi n'olyoka ogenda mu kawaayiro ako. Ekisembayo olw'obudde, Allah subhanahu wa ta'ala yanyumya n'agamba nti wama alhayatu dduniya illa mataa'ul ghurur. Awo wetegerezeewo, obulamu bw'ensi oba obuwangaazi bw'abantu wano ku nsi we bali, illa tebulina kye buli illa okugjaku mata. Almata nabagamba kitegeeza luxurious issue, ebintu ebitalina nnyo makulu, ebintu ebitalina mugaso. Mukkirize olw'obudde bwe kibanga era n'obwonefu obwo mubukolera wano ng'ate Allah agambye nti illa mata, kintu ekibula, kintu ekibabulako saawa yonna, kintu ekigenda, kintu ekiggwawo. Bwe kibanga ekintu ekiggwawo ate kyoli mukukoleramu ebyo Allah byatayagala, kiba kitegeeza nti empangaala n'enneeyisa esaana kutereeza. Mukkirize abatulaba era abatuwuliriza, twayina omulimu gwaffe biidhinihi taala. Mulimu ogwo ne tubasaba nga twagala mugutufundikirire olwaliro guve mu ddiiro ogwa kamera yaffe ebulako miliyoni ndoozeemu n'emitwalo 92. Enamba z'essimu eri 0773 648 747. Njiddamu 0773 648 747. eri manya ga Kakooza Sulaiman. Eya Airtel eri 0700 409 720. Njiddamu 0700 409 720. era amanya ge gamu. Mbadde nsaba tufuneyo abantu biidhini taala nga nkyali online era nga nkyali live, tufuneyo abantu batuwe mutwalo ekintu kino tukijje mu bbanga kiruddemu, ate nga kamera zituyambako okuteekayo emisomo gyammwe gye mutusaba bulijjo. Kimbadde mbasaba teddakika zensigaza 5 nzibalekedde tufune abantu osobola okuweerayo omuntu we yafa, osobola okwesaddaakira, nzo okusaddaakira omwana wo, nzo okusaddaakira ani tuyambagane. ne bwe guba mutwalo miliyoni 1,882 mbadde nsaba eve mu ddiiro lillah. N'abaganda bange bemmanyi Sulaiman Finland obakwoli Waswa Abdul Shakuru mu America, Kabogoza Abdurrahid London, bwemba mu live nga kwe mulimba densaba tukwataganye ensonga eno nammwe musobola ojjongera emba nammwe tujijje mu ddiiro biidhini taala miliyoni 1,882. Olina baganda nti mawadde 10 none 10 era abantu 10 tuba nga tubafunye manyire ekintu kiwedde.
tukyogedde emirundi tukyogedde ebbanga kiremedde mu ddiiro mujja kutuuka mulowooze nti oba ensonga yaggwa naye ngaensonga teggwanga. Mbadde nsaba mukkirize live yange y'olwaleero ekyo tukigale kiveeyo. Mukkirize mbasomere enamba ogusembayo eri 0773 0773 648 747 648 748 648 747 manya ga Sulaiman Kakooza. Mbadde nsaba tuyambagane era ninze biteeso byammwe kuba kati sawa online era mbalaba kyenjagala munziremu wano tufune sente ezo ekyo tukijje mu ddiiro. Tusiima nnyo obwogezi bwammwe n'abalabi baffe abatulaba wiiki ejja biidhini taala lwe tujja okubanjulira ensonga endala eri gye nabagambye ya dawaka naye olwali omukkirize enesooka eve mu ddiiro ekyo tumanye ekyo kivuddewo biidhini taala. Ninze birowoozo byammwe tulajana Allah subhanahu wa ta'ala kwatamu kwa mukwatamu Allah basiime era akasente kemuteekamu akatono kigenderwa kyammwe nsaba Allah kituukirire. N'oyo alina obwetaavu bwe miskiini ng'ayagala nga kuwasa saba Allah amuwa omukyala. N'oyo alina obwetaavu bwe nga bwakufuna musajja nsaba Allah akuwa omusajja. Oyo yenna alina obwetaavu bwe miskiini nga mbeera ekyamukutte yabwavu saba Allah asumulule. Olw'obujulizi obugamba manya nga eddwa yombaka egamba ti Allahumma la tadaa lana dhanban illa ghafalta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala mardan illa shafaita wala fakiran illa aghnayta. Ni bwaba waliwo mwavu saba Allah mugaggawaze. Ayina haja ng'ekutte yansi Allah agiggule. Ayina obwetaavu nga bwa mukyala Allah muwa omukyala omulongoofu. Ayina obwetaavu bw'omusajja Allah muwa omusajja omulongoofu. Ayina obwetaavu nga nsi yemulemeredde saba Allah amusumulule ensi. Wabanga bambi mufuuwe yamucyankalanyizeko amulowoozaako nnyo saba Allah omufuuyo mwanguyire gye yagenda. Ayi Allah bw'obulamu bwansi nga bwetaavu okutereeza Allah butuleereze. Tugamba nti Allahumma la hajatan illa hajatan, teri bwetaavu oba teri nsonga zitulaja na maaso go kuleka nga Allah ozimanyi bwoti. Tusaba Allah fastajibu lana, Allah tusaba otwanukule kama wa'atana nga bw'otwaganisa. Inna da'awnaka, mulezi waffe tukusaba kama amartana nga bw'otulagira. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim atub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Duwa yino njiweereza bagenda kuteekako bubaka bwaffe amakulu abeeya mu kutambula n'ensonga zaffe. Saba Allah bamalire. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.